Kano ka video nkakoze specifically nga njagala kaweereza muganda wange nuwa mutwe munanchuka atanyenyezebwa atatiisibwa bino oba oli awo gwe wandi byogedde tosobola kubeera safe naddala ng'obadde mu ngalo z'abana abasajja ng'obadde mu kkomera antiru ng'abakugu bamaze okwekebejja ne bakuwa ripooti nti kati oli okke ekyolidde ky'obadde onywa tolina ngeri ki gy'oba okyesiga ng'obadde mu kkomera. So ensonga ndowooza erabika eri ku ttaka lya Museveni lye yagulira Abataka Kabaka we yawambibwa awo ne bagenda mu State House okumukyalirako n'abasiima n'abagulira ettaka lya biliyoni zaali mwenda n'obukadde 8 ndowooza bwe kitu bwe kyali. Ensonga eri ku ani afuga Buganda, ani alina amaanyi amangi mu Buganda wakati wa Katikkiro n'Abataka. Nenge bino byonna bivudde ku ki? Lwaki njagala nnyo n'esiba nnyo ku Bwakabaka? Nti Obwakabaka bulina kinene nnyo mu nkyukakyuka y'obukulembeze mu ggwanga lino Uganda, naddala Obwakabaka obwa Buganda. Emyaka 25 ebya fake opposition nge ekulembeddwa abasinga okubanga basajja bava mu Buganda yetuletedde okubanga tulaba bino byonna nga Ssaabasajja Kabaka atulugunyizibwa n'okubanga ali mu busibe bwateeyagalidde. Fake opposition emyaka 25 ng'ekulemberwa abasajja bampuuga bamusereko, abasajja abaali beeyita Abaganda ne busajja mmwe muli bubi nnyo. Era wano ngenda okusaba Kyagulanyi naffe abantu tukole kyonna ekisoboka Kyagulanyi ajazimbe Uganda empya. Wanazimba Uganda empya buli omu agenda kubanja ekikye era nsubira nti ajja kukifuna. Otherwise abasajja batunda Uganda nga tetumanyi, abasajja babadde mu kumaliriza mu kutunda Buganda ne Uganda nga tetumanyi kye tebaliko. Okitegeera ffe tuli ku TV tuli ku CBS tuwuliriza ebintu by'ekisiru, kumbe amaanyi ga Buganda amaanyi ga Uganda gaggwawo. Katemba ali mu kubeezaawo Museveni mungi nnyo naddala Emengo wano ne mu regions endala. Cultural leaders bonna we tuboogera ku temugaa nti tuba tetwagala era tetulina moral authority boogerako, naye ebyobufuzi ebyensikirano bikola kinene nnyo, playing a part nene nnyo mu kukyusa omukulembeze wa Uganda. Kyova olabanga ebiseera ebisinga buli mufuzi ajja ayagala nnyo okweripa ku bufuzi oba ku cultural leader kyasinza amaanyi. Ekiri Emengo, Abataka ne Katikkiro ani asinga amaanyi. Eyo yenkola ya Museveni, divide and rule. Bawule ofuge bawule ofuge yenfuga tobalwana bo bennyini baleke bakoleki berwane. Yenfuga ya Museveni era agikozesa nnyo. Kiviira ddala kiri Emengo, kiviira ddala ku Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo ng'ali mu buwambe Namibia we yalwalira awo Abataka ne batulimbalimba nti bo baagala nnyo okugenda okulaba Kabaka. Kumbe waliwo Museveni be yayise bali n'abagala nti mukuŋŋaanye mugende eno. Lwaki agezaako okuli Kabaka Katikkiro amulaga nti gwe w'amaanyi kubanga yamuzanyisa diiru ez'ekisiru ye kasita akuwa sente akimanyi sente ziggwawo. Okitegeera kati wamanya ekyo nti ate Katikkiro aleese amaanyi mangi. Katikkiro jjukira ayagala ntebe ya Buganda indirectly abeere ng'afuga nga ye Kabaka nga Kabaka aliwo nga kifaananyi, era ye mu bunafu bwe yali ayagala gyewo Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ebyo byokugenda e Namibia. Ye Museveni tafaayo ekyo kye yali ayagala, naye tayagala kubeera involved nti ye yamutta. Simanyi oba tuli ffenna kyova olaba nga teyafangayo nnyo. Kaakati awo agenda okulaba nga kiyinza okuleeta obuzibu n'ayitayo Abataka ne bajja nga ate Katikkiro tategedde. Simanyi oba tuli fembi bagenda mu State House babawa ettaka eryo, babagulidde ettaka babadde ne sente zigende Namibia. Katikkiro awo abajjukira obulungi we yagambira nti bavaayo bakwatibwe okuva e Namibia ani yabatumyeyo. Simanyi oba tuli ffenna. So tobalwana baleke beerwane, ye system Museveni gyakozesa. Abataka beerwana ne Katikkiro. Katikkiro yasinga oba Abataka be basinga? Awo we tuli. Abantu babiri bakozesebwa omuntu omu okwerwana. Museveni okitegeera gwatuula naye gwalaga nti amaanyi gali mu ngalo zo, oyo ye Museveni. Watuula ne Mayega amulaga nti gwofuga Obuganda tewali mulala. Okitegeera Mayega waba asukuluma ng'aleeta Abataka paka nga ennono zonna tezikyayina mulamwa wabula nga munyumyako binyumye mu ngero. Kino kye yakoze kya byafaayo ogenda mu mbuga ya Ssaabasajja nga Ssaabasajja taliiyo, n'atuuza Abataka n'akola enkiiko mu Buganda Emengo. Buganda busebengerera amaanyi ga Ssaabasajja gakendeera ag'obwa nannyini
simanyi oba tuli fembi kakati Museveni yakazanyo kabaka mukolera Mayega amanyi nti awambye so musajja kyakugulira ettaka mu Buganda ng'ate ayagala Obuganda busaanewo n'akugulira ettaka eryo n'akuterako n'ekizimbe kyagenda obbaterako bagambye kigenda kumalawo obuwumbi luno olutuula lwe yatutuuzizza Emengo olw'abataka basazewo nti n'agamba nti saba building committee eya UPDF etandika ekizimbe ekyo gali kwoleka ekigenda okumalawo obuwumbi 58 wabula akizimba mu Buganda wabula ate ayagala Obuganda bukoleki busaanewo gezaako okugatta doti olaba obeera ebintu politics wa Museveni muyinza okumusobola oba bano tabakutte bujega byebito byowulira ebyokuwaki emmotoka era nze abantu babiri cultural leaders babiri bempa ekitiibwa Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi eyaganye emmotoka tuli fembi omusajja omulala ye omusinga Charles Mumbere omusinga wa Renzururu oyo wekasese oyo omusajja ayina bidi oyo omusajja ayina bidi era abasajja babiri nkolaki mbatya kakati construction department egenda tandika okuzimba ekizimbe gali kwoleka si kya Buganda wabula kya Bataka yakiwa yetuwange takero yaliwa Bataka kati bagenda zimbirako abataka ekizimbe kiba kya Buganda oba kiba kya Bataka era Museveni atagala Buganda bubeerewo abaganda asobola otyo okukola development eyo mu Buganda nkugambye ekizimbe kigenda kumalawo obuwumbi 58 kino kinafuyiza nnyo Buganda kyovulanga yekolera ayogera naye mwe abasinga ebintu temubitegera byayogera Mayega alaga nti amaanyi yagalina abataka balaga nti babedde ku ye tuli mu rise and rise of Buganda oba tuli mu the rise and fall of Buganda omusajja ayagala Buganda bugwewo atonde ya other side najja nazimba ekizimbe kya bumbi 58 really ekizimbe ekyo kyabataka oba mugenda nga bakono kampola mpola so Kyagulanyi tuyambe bino byonna okugwawo tebisobola kugwawo agoge mazima era kabaka ali mu buwambe ge mazima naye kino yekolera kye yali abagamba nti eddoboozi liyina kye liyinza okukyusa akaleme kufa kizizi sigamba nti tuba tetumwagala oba tetwagala ba cultural leaders mwetemulaba ekyaguddewo mu Busoga bano bebawadde emmotoka abaana bakuba omulanga ne boogera ne bakuba ekikopo nti twagala kyabazinga waffe twagenza okulaba omusajja gwe balwanirira afukamiridde Museveni lwa mmotoka really kati nga nze nzira kwoyo oba yagala tuddiza eri engombe ganti tannaweza myaka 4 gye baatugamba ndoza mutegedde waawo so ebintu ebimu temunyiga ba comrade ne waliwo ekintu ekigezaako kubanga kisikibwayo ekintu ekyo kisobola okuyamba eggwanga okuyimuka kubanga ba cultural leaders bategeeza kinene nnyo oba oyagala kuŋŋamba nti Buganda eri mu transition ekyukakyuka okutuuka ku ddaala eddene naye ng'ate balwana kabaka okubeerawo nga namunsi ataliimu mu nnyumba simanyi oba okitegeera ebyo yeekolera bye yabagamba era genda oddeyo olaba evidiyo ye latest yagambye abantu abajja okurizoninga wano va ku following ze muyina naye reasoning gy'oyina bino byonna okugwawo musajja ogwo gwe weetaga omusajja ogwo ye Kyagulanyi singa bino byonna binaaba biteredde buli omu agenda kusaba kyateekeddwa okufuna akifune with or without me with the Kabakas or without the Kabakas senga omukulu bukulembeze bukyuka president naako boja wuliranga Bunyolo yeyagala Toro yeyagala Guru yeyagala buli omu mu ba cultural leaders nga bizeweranga n'enkulakulana entuufu zitandise okudda buli region kubanga buli kabaka aba yeetaaga cake national cake ayambe region y'okulakulana ebyo bye mutategeera yeekolera waayogera ne movement laba omusiru oyo naye nga gwe ekituufu gw'oyinza okuba